Akatambi ako kentandise nako ke katambi akalaga engeri Dr. Kizza Besigye gyayingiziddwa obanga atuusiddwa munda mu kooti. Wabula ebweru nga bamuleeta Dr. bamuwadde buwi mikono ne bamusitula muno mu lubutobuto okumutuuza mu kagaali k'abalema mu buufu buno. Sajja kitimbo. Olunaku lwa leero lunaku lwa kutaano ziri ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Februari omwaka 2025 Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu kooti nga teri n'omu amusuubira obanga bangi tebamusuubira. Abali ku lusegere lwe ne balooya bennyini badduseeyo buddusi misinde. Bino mbyogera okusinziira ku mukyala we amanyiddwa nga Winnie Byanyima. Emikutu gy'abamawulire bonna tewaliwo bamawulire babadde ku standby kumanya nti no Dr. Kizza Besigye aleetebwa. Buli omu amwekanze bwekanzi. Naye ng'embeera leero mwajjidde ate embi nnyo ku mbeera gye yalimu we baamuleeta mu High Court. Dr. Kizza Besigye aleeteddwa ku kooti y'e Nakawa. Bannange bintu bibadde bizibu ddala. Dr. Kizza Besigye ensonga emuleesezza wali ku Nakawa Magistrates Court ebadde ensonga yakuba nti gwe gubadde omulundi ogusookedde ddala oba omulundi ogugenda okusookera ddala ye ne munywanyi we gwe baamukwata naye Haji Obed Lutale Kamlegeya gwe mulundi gwabwe ogugenda okusookera ddala okufeesinga emisango gya treason oba okulya mu nsi olukwe, wabula nga gwe gugenda okuba omulundi ogusoose mu civilian court okuva olunaku Supreme Court we yakeera negamba nti emisango gyabwe gijjibwe mu General Court Martial oba kooti y'amagye. So olunaku olwaleero kirabise nga enteekateeka zonna ezibadde zirindwa bwe zibadde ziwedde era baleeteddwa mu maaso g'omulamuzi ku kooti ng'ensonga ebadde baleesezza yakusomerwa emisango egy'okulya mu nsi olukwe. Dr. Kizza Besigye
Haji Obed Lutale wamu ne Captain Dennis Ola. Haji Kamlegea yoyogola batudde awo bwe bamulese ne Dr. Kizza Besigye era bwe babadde baweeredde emba mu kkooti y'amagye. Wabula obulamu leero Dr. Kizza Besigye embeera gy'abaddemu bwongedde okukeewa. Only a shameless rogue regime does this. Kizza Besigye has been secretly brought before Nakawa court. We are rushing there to defend him. Shame, 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 shame. Bigambo biwandikiddwa omukyala Winnie Byanyima. Ye nga mukyala wa Dr. Kizza Besigye naye kennyini abadde takimanyi nti bbaawe bamuleeta mu kkooti. Era agambye nti just bantu bataswala be bakoze kino okubeera nga Dr. Kizza Besigye bakukusiza mukukuse ne bamuleeta mu kyama mu kkooti Nakawa okusinziira ku bigambo by'omukyala Winnie Byanyima. Era wakoledde tweet eyo n'agamba nti kati adduka misinde genda mu kkooti kulaba kiriyo. Ndoza waliwo abamu bagulizaako nti nno oli eyo nno bbaawo tumulaba ali wano. Omukyala Winnie Byanyima n'adduka emisinde balabe engeri gye basobola okuba nti no bataasaamu omukulu. Era omukyala Winnie Byanyima akubidde balooya misinde. Era oluvannyuma tutegeezezza nti abadde balooya bayise mu jjaamu mungi na byonna ne badduka kipayopayo nga batuuseewo ku kkooti. Esegeeza nti bano baba butafuna information nti Dr. Kizza Besigye abadde aleeteddwa. Mbadde ati embeera erabika ebadde egenda kubanga ate endala olw'ensonga nti tomanya badde tebagenda kubanga bamanya nti aleeteddwa n'okuleetebwa. Wabula dokita abadde takyasobola kwewanirira mu katebe ako k'omulaba atuddemu bamusindise busindisi paka munda mu courtroom. Era ng'abadde yeebulunguluddwa abasirikale ab'amakomera era nga ne security ebaddeko obubeezi ebweru ebadde ggulugulu ekitenkanika bamuleetedde mu bukuumi obw'amaanyi. Nalabeko mukyala Winnie Kizza oyo nno nga yaliko lead of opposition era nga yaliko ne mu FDC omwo. Yabadde agenda maaso n'okuba nga yeemulugunya ng'agamba nti while this regime has judged Dr. Kizza Besigye with any humiliating offense you could imagine, the fact is not a single conviction has been secured against him. Eyo omukyala Winnie Byanyima gye buvuddeko we yali ng'akyali ne bba mu ssanyu. Wabula olunaku olwaleero mukazi wattu yasoose okuba nti afuna amawulire nti bbaawe bamukomezaawo ng'ate teyategeezeddwako mu butongole. Ne bannamateeka babadde tebamanyi mbeera egenda mu maaso. Oba ba lawyers nabe essimu babakubidde ya kipayopayo. Dr. Kizza Besigye embeera nzibu ali mu wheelchair. In fact wokebera emikutu gy'abannabyabufuzi bonna abasinga abakukutivu wenkoledde eggulire lino ziri ssaawa 6 zennyini ez'omu ttuntu ku Lwokutaano babadde ne bannabyabufuzi bonna tebannatwitinga ku kino bonna nga tebannamanya nti Dr. Kizza Besigye ali Nakawa mu Kooti aleeteddwa ng'alina mu Kagaali k'abaliko obulemu abateesobola. Kale yembeera nno eriwo essaawa zino mukwano gwagera maaso n'okuba nti olaba bintu si byangu. Emisango gy'okulya mu nsi olukwe y'ensonga lwaki nti babaleese ku kooti wano. Agape Christian School
lino lisangibwa Buwama kuli Katebo mukwano gwange. Mu bufu ofaananako bwe bityo. Bagamba nti genda maaso n'okubanga otwala omwana baviira ddala ku kindergarten ne bagenda P1 paka P7. Mu bufu ofaananako bwe butyo. Kadeke kamu omukutu kojja amawulire agataliimu bifutaafuta yadde ebigatiddwamu gwe guno gwagaliwo ate ng'atudde emabega muzindalo si mulala aba Siddiyo Omusonsuzi. Agala omukutu kw'oli liking a video. Thank you.